NEMA ne UNRA Uganda batabuse. Omuntu yenna abaliraanye ali mu kibangirize kyabwe kyonna wakubwa era batandise okubeera nga abakuba. Walingawo engombe yagambanga nti nno mu NEMA bw'obeera ng'olina ebintu by'okoleramu nga bakkirizigana nabyo ng'oba tozimbyewo nti bakuleka. Kakati tebakyaleka bantu. Reason bagamba nti abantu bw'obaleka ne babeerawo wadde akolerawo ekintu ekita nga tazimbyewo, afterwards bajja ne baclaimingawo ne batandikawo okuzimbawo obuntu. Tugenda kola follow up ya NEMA on Expressway oba Express Highway nga waliwo bwe twateekawo vidiyo eyo omu ku Yankuba Kyeyo n'atugamba nti ennyumba ye bamugamba nti nawe yakumenyebwawo. Tugenda kubeera nga tugenda tugimukwatira ng'ayagala alabe oba kuliko X bamakinzeeko tebamakinzeewo lwa nsonga nti waliwo ate abantu abayiiya kasita alaba nga era kino abali mu NEMA n'abali ku UNRA kumpi mulina kigenderera. Omuntu kasita alaba nga batandise okukuba bakuba waliwo we bastopinga babeera nga tebakozeewo badde bataddeewo clear demarcation. Wabeerawo abayaaya ajja n'akugamba nti owaayi babadde bagenda okukuba owuwo naye leeta kyoleeta owuwo balekewo naye nga mufere nga UNRA oba NEMA tekimanyiiko wadde n'omununo ogumu naye nga ye mufere. Tuli ku Express Highway twagala kugenda kulaba whether ennyumba ya Yankuba Kyeyo gye yatusabye okubeera nga tumukwatira eri marked oba teri marked. So yona Express Highway bitaala byammwe ebibyawo luguudo luno lulungi beat misana beat kiro mayumba agaliko ge bazimba nago mulaba mayumba malungi mugalaba wonna bazimba ekintu kyamaanyi. Waliwo yatugamba tumukwatekawo proti yawo twagimukwatira nga eri very safe era n'akayumba mukalabyawo yakataddemu akayumba ka sikaali ngera bulijjo bwe tubakubiriza nti owantu wonna teekawo akayumba ne bwe kaba bwe kati tukateekemu mubeeremu abeeramu. Eno Uganda abantu bangi nnyo abatalina bwe babeera. Gwe mugamba beera ojja genda ng'okole emirimu gy'oku kyalo si kusasula ng'abeeraawo ng'akuuma. So tugenda tulabe NEMA oba ali affected by NEMA oba tali affected naye nga kyolina okumanya nti NEMA yo ne UNRA bakambuwaddemu development sindowooza muziraba. Complaint abantu abalala gye bayogeddeko awo mu comments zetwalabye bagambye nti kirungi abantu babajja mu ntobazi naye ate kyennyamiza the following day ne balaba nga ate waliwo investor ayiyeewo ettaka. Ekintu ekyo NEMA simanyi NEMA yajja kubeera nga tufuna aba NEMA bakyogereko lwaki basobola okusengula abantu owantu ate afterwards nosanga waliwo abayiyeewo ettaka. Case in point kyebalaze ku mawulire gataliiko nfuufu bagambye nti waliwo omugagga ate yatandise okuyiwa ettaka mu Lubigi. Tujja gendayo tukwate owantu awo nakirabe ku mawulire naye naye nja kufunayo akadde ngende eddala nkwatirewo ddala tulabe ettaka lye bayiyeewo awo. Oba twakwatawo nga bamenya ne tukwatawo after okumenya kale twagala tukwatewo tulabe oba waliwo ayiyeewo. N'akatale ke nabagamba ke bamenya mukalaba waako ekitiko kali awo. Wano zezo enguudo zi flyover ze baagala okukola so baakamenya because of the roundabout gye baagala okubeera nga bakola. So oluguudo lwaffe mululaba ebitaala waggulu waliwo eyali awakana nti twabikwata misana ekiro tebyaka ne tumuprovinga wrong nti ebitaala byaffe byaka. So all the way nze mbagamba si nsi nnyingi z'osanga ng'ekkubo lyonna bataddeko. Ffe tulina advantages nnyingi nti first of all amasannyalaze tugakola jinja etowagidde nnyo. Then second ate tulina ne omusana nti ne bwe tuteekako ebyasola kuba bijjukira bino byasola sina bya masannyalaze omusana olwedde gubeera gutuweereza. Naye ensi nnyingi tezirina advantage ng'ezaffe nti amasannyalaze bayinza okuba tebagaproducinga Kenya omwemanyi. Then ate ne wabeerawo nti ezagundi zino amasannyalaze baproducinga then ate abamu nga tebayina musana gumala. Europe mwenaawo mbakutteko sijja gamba ani
naye awo wonna Schengen countries mwenna temulina misana mulinda summer kakitegeeza mu winter ebyo ebitala bya solar tebijja kubeera nga bibakolera. So advantage ezitugirina kyova olabanga osobola okutambula buli wamu wonna nga wajjudde ebitaala. Ekintu ekibeera ekirungi ku beauty ne security wise tubeera okay. Tukyeyongera ku express highway tugenda kubeera nga tukwata following up aba NEMA be bamenye ne basengudde. Nadde mbanyonyolako awo bwe nabagambidde nti NEMA lulinga egamba nti osobola okubeerawo kasita obeera nga wenagenda ku running a red light stoppinze kasita obeera nga tozimbyewo naye bagenda okulaba nga abantu yeefuula ntazimbyewo ate olumala najja n'akayanirawo. Kakati oba wa bimuli oba waki buli keesi yenna wadde ka temporary structure tebakaagalawo. Yensonga lwaki twabalaga ab'ebimuli nga babasengudde ne babeera nga babagyewo. Sooka tweyongereyo tukole follow-up eyo tugirabe. Amagezi ge nali wadde omuntu yenna kasita obeera nga bakuguza ploti gezaawo okulaba nga ne ploti eyo teri mu ntobazi nti omuntu agenda kuguza wano nti layisi obeerewo myaka 2-3 tebakunyega naye banaatandika okukumenya oba banaatandika okunyega ojja kubeera nga ate wejjusa lwaki wagula owantu owa layisi. So gula owantu nga wakalu ate ne NEMA ne UNRA mubeere fair nti bwe mubeera mu gazeeti nze owantu mubeere nga mutwala ekyo. Twalabako omukyala eyagamba nti mwamala okugazeetinga oba mwamala okumakinga nti nolwano bwe muyita ku UNRA mujjukira omukyala we we Katale naye ate olwamala ne mweyongeza kati ebikondo byammwe biibi nga UNRA. Kati tu-expectinga olukye ndabalaga kati ekikondo ekyo nkibalaze ngenda kubalagayo n'ekirala. Tetu-expectinga ate lukye ng'ate mweyongeza ne mugamba ate tuyite eno. Already ebikondo mubeera mwabimakinga dda. Kati mulaba ng'ennyumba eziri awo wansi awo. UNRA wuuyo akomawo ekikondo kikyawo. Kati tetu-expectinga kubeera nga mukedde enkya ate ne mugaa nti nate muyite eri. No. Tekibeera fair. Kibeera kikyamu. Mulina okumanya nti omugambye okukoma wewe mukoma. Then extension yonna has to be compensated. Nga mucompensatinga abantu nga mubawa nti mune tweyongedde wano. Kale ekikondo kya UNRA mukiraba wali kikyawo kikyo. Kukikomerawo. Kati next time ate bwe tukeera ne mugamba nti ate muyingidde ekikomera ky'omuntu ate tekibeera fair. Mubeera omuntu oyo at least mulina omucompensatinga ne mumusasula ne mulema kugamba bugambi nti bwe mukoma nga ate si bwe mukoma. Tukyeyongerayo comments awo nalaba nga abamu bagamba nti waliwo atyo mubbiramu mu bitoogo mu bitoogo n'omukubi mu bitoogo aba atyamu kuba mulimu ebyewalula biyitirivu obungi. Awo balongoosa tulina okuva mu stage eyo y'okwera enguudo ne tubeera nga tulina bimotoka nga byebyera kuba ne risk y'amaanyi nti omuntu ava eri ayinza okubeera emmotoka n'egaana okusiba nga DMC mwe muzimanyi nti mpitirivu wano obungi najja n'abasaabala. So tekibeera right kubeera nga tukyazisa nguudo naye in fact waliwo ebimotoka bye baali balaunchinze naye simanyi ate byabaaki oba bye babilauncinga ate ne biddayo gye babigula simanyi naye nga balauncingako awo ebimotoka mu Kampala City Council yalauncingako ebimotoka awo ebyakasasiro n'ebyera enguudo. So tutuuse this is the area ab'emimuli bazze eno naye we are going to turn around tukomewo tubalage ab'ebimuli doza mbalaba babasengudde baabaawo tebaagalayo omuntu noono wuuno yabiteekawo bimuli miti abatunda ebimuli n'emiti nemegamba tetubaagalawo. Bazze sayidi eno NEMA yo teyinaayo buzibu
side gye ino obuzibu yeri owali ekitoogo genda nayo tukwateyo n'eri side ga muteekeyo saabe ebimuli ndooza mubalaba baabaawo bazze wano byebyo ebimuli ebyo babagambye bave side eri ne bajja side eno byebyawo bazze side eno waliwo yakubye ekitaala wano bitala babiteekako naye waliwo abavuga nga batamidde ndowooza mukiraba kino bakikubye kikyawo oli yavudde eri nakipufu oba abadde ku WhatsApp oba abadde asumagira oba abadde anyweddemu mulowooza mukiraba kitala kikyawo bakikonye soka tugende ate tulabe NEMA gye ba that side eyo wali ekitoogo tugenda okubeera nga tudda tulage ate gye basengudde n'okumenya gye bamenya okumenya bamenyera ddala tugenda kukwata neyatumye okulaba ennyumba ye tetujja gibagamba nti yeeno naye ye nga ye yatumye ajja giraba wanda ntandise okulabako ennyumba ze bamakinze across the road bamakinzeewo. In fact by that time NEMA yali ebawadde was it 3 days or 1 week okubeera nga basenguka kati NEMA omanyi ne bayinula bagenda ne bakugamba nti tukuwadde ennaku 3 week kati nabo bagezi kweyo wiiki tebajja bayinza okuyisaawo wiiki singa 2 ogenda okuwulira ogamba waayo ate biki ebyo ebibwatuka emmanju gagamba naye abasookedde ku ttooyi so katugenda kutaaninga wano tewaliwo wantu wonna wosobola kusaliramu ate kudda eri ebitaala mubirabyo wonna okuba wetandise okuvuga ate byeyongererayo ddala okawa kati tugenda ate ku side ne side ate nga biri bingi so oluguudo lwakira ddala waliwo yatusaba okugendako mu tawuni ekiro naye yatusaba tukwate northern bypass nga bonna mutusaba gikwata kiro ebifo ebyo bikwata kiro tujja bibakwatira katudde wano tulabe NEMA bweyisizza abasayidi eno twagala kulaba NEMA ebayisizza etya omuntu yenna bw'oba olina ssente mulaba owantu wali walinga ettakatakaawo eyo byo nnungi nnyo era ne basalawo estates oba ne basalawo estate awo wabeera walungi okugula naye temulina nnyo okutya nkaayana za ttaka kuba bw'otya enkaayana z'ettaka kitegeeza toligula ttaka kuba amataka gonna geetaagisa kunoonya kasita onoonya n'ogenda mu lands n'okola save oba ogenze kwerosi n'okola save nti ettaka eryo liyo gwe bagamba then ekintu kiyingire olindirire naye bw'onootya era toligula oba tojja kugula nyawe vye yawawa walungi nyawo wabeera walungi ettaka eryo simanyi oba lyani naye ettaka libeera ddungi nnyo n'ogulako n'obeera nga muzimba nga otunudde eno so NEMA tutandikidde wano waaliwo ebimuli bagenzi babasengudde then bano aba dog care babawa warning kubeera nga bavaawo nyumba X wuuyaawo bagamba vaawo X yiyo X endala yiiyaawo NEMA kikiri wala ekigambo X endala yiiyo tugenda tulaba ennyumba eziri marked X ku toilet awo nawo waawo X NEMA
then tukyeyongera mu maaso. Expressway ziri eziwerera ddala X, waliwo n'eri ennyumba yiri eri wansi. Eyo bagamba okugimenya. Abeemenye abatannaba katulinde X ku Kalina yiiyaawo bamugirengera. Yiiyaawo X ku Kalina awo yiiyaawo. Yiiyo. So tweyongerayo wano wonna waabaddewo obuyumba bw'ebimuli bwonna baabasengudde. Tweyongereyo. Ono abadde yakatandika n'okukola mulaba waawo. Abadde yakamala okuteekawo ekintu kye NEMA X ziizaawo. X NEMA. Abadde yakamala okuteekawo kagundi ke ak'okukiringiramu n'agala kunoga ku ssente. Ono waba abaddewo ekibaati mulira abaamenye. Wano wonna wabaddewo wa bimuli na buyumba nabo buli down. Awo wonna wano wabaddewo buyumba nga buli temporary nga batundira mu bigundi nga batundira mu bimuli. Bano bakiliininga luguudo. Eno yonna wonna awo olaba awo wabaddewo bimuli na buyumba nzamulaba awo ekisiraabu. Bonna bagenda basenguka n'abo ab'ebigoma abagaye muveewo NEMA X yawo kayumba bagenda kakuba bonna bumba obumu baabukubyekubye. Wano wonna naawo bubo obuyumba baabukubye. Kakati omuyaaye oba abafere ajja kati tugambe NEMA ngenda balaga example nti ekomye nga kuba buno bwonna bubo X buli NEMA X ziizaawo zonna ze X. Kati bwajja NEMA n'ebeera ng'estopins around here tugamba awo kati ajja n'agamba ono omufere nga takola mu NEMA takola mu UNRA n'amugamba omanyi nze mpa kyompa abasajja bakome wano. Kati bw'obeera omwangu ng'omuwa kumbe naaba akufera kuba kati abo ngaabo tebali mu NEMA naye omuntu ajja n'akutiisatiisa omala n'akuyolako. So that's it. Yatutumye kansuubire olabye ennyumba yo weeri ne X. So katweyongereyo. That's it. NEMA and UNRA tugenda kubeera nga tuddamu bakwatira. Tujja gendako mu Lubigi tulabe investor gwe bagamba nti ate ye yatandise okubeera nga ateekawo some developments n'okuyiwa ettaka. So that's it for now.